Wano wetuli ekifo kino kye bayita kubayita ku luguudo lw'Entebbe kigambibwa nti ekifo kino kifuuse kattiro olw'okuba nti wali bize nnyo emmotoka zidduka speed waliwo akatale n'ebirala abatuuze mu kitundu kino oyogera ki ku mbeera eno? Embeera eno si katale kokka, kano akatale kaliwo olunaku lumu, naye ne waliyo amalwaliro, waliyo paaka, amasomero, kyaki, ebiri eno yonna ate era byebiri n'eno. Kitegeeza nti ekifo kiri bize nnyo. Kibeera bize nnyo ate waliwo emmotoka z'abakungu nnyingi nnyo. Emmotoka ezigenda ku airport. Ku airport nnyingi nnyo. Kaakati abantu balemalidde wano olw'obubenje obugwawo wano. Haji w'amagezi gavumenti eyinza kusalira amagezi ki ekifo kino? Nze mbadde nsaba kubanga bekikwatako sibamanyi, nze manyi Pulezidenti Museveni. Mbadde nsaba Pulezidenti Museveni aŋŋambire gwe kikwatako awantu wano atuteerewo ettaawo. Waggulu wano atuteerewo ettaawo. Nze byebintu byenjagala nze. Ettaawo lina ayamba okumalawo obubenje? Ettaawo lijja kumalawo obubenje kubanga bayita waggulu. Nange kaakati nze kamwe koogera nze syasobola kusala mmotoka kuva eno kudda eno. Haji olowooza nti ekireese obubenje si nvuga mbi na butagoberera amateeka ga kungulu? Si nvuga mbi, wano wali bize nnyo batuteerewo ettaawo ng'eri ekajjansi. Ekitundu kye bayita batya? Wano bayitawo kubayita ababiri Katabi olw'Entebbe. Kubanga emmotoka ziba zigenda ku airport, zigenda mu state, zidduka nnyo. Eziva mu state zidduka. Ate nezigenda mu state zidduka, nezigenda ku airport mu nsi z'ebweru zidduka. So nekifuuka ng'ekifo kattiro kennyini? Kattiro abantu balemadde. Nze ebbanga lyembadde wano abafudde bayitirivu nnyo. N'abalemadde bayitirivu. Kitegeeza nti wano akabenje buli wiiki kisiibwa okumalako wiiki ng'omuntu tafuna? Si wiiki, buli lunaku. Ekiro wayinza okubafuna, waliwo abafuna ekiro ne wabaawo n'abafuna akabenje emisana. Ate nga n'ebifo ebisanyukirwamu eno bingi nnyo, abamu bajja batamidde. Byo biyitirivu nnyo. Byo biyitirivu nnyo, abo abanywa banywe naye nze bannyambe wano. Haji, so gw'ogamba solution eri emu kuteekawo ettaawo? Kuteekawo ettaawo, gavumenti ennyambe bateekewo ettaawo era abantu basala badduka buddusi. Abala ye nno bwe kakutanda n'obanga wakyadde bukyaza omugenyi wazze buzi ng'ogenda kusala kkubo dde ewammwe toddawo. Ekkubo tolimanyi. Haji gwasabye bino gavumenti gwani? Nze Haji Kiriggwajjo Nnyonyi Ntono Mobilizer wa Katabi. NRM. Haji naye ekitundu kino kirina abakulembeze. Lwaki obisaba Pulezidenti Museveni nga ekitundu mwakironderamu abakulembeze? Abakulembeze twakafuna kati Kajula twakamufuna mu kisanja kino. Ne tufuna n'Opiyo twakamufuna mu kisanja kino. Ne tufuna ne Kyeyune ne twakamufuna mu kisanja kino. Kajula wa Erosifiri, Kyeyune, Katabi, Wakiso, Opiyo twakamufuna mu Parliament kati. Abo bo bw'oyogera nabo enteekateeka eteeka wano ettaabo tebagiyina? Abo nze saagala kwogera nabo tebannafuna na ku ssente, nze ngamba Museveni. Nze nga Museveni yalonze baminisita be, minisita ow'ebyenguudo. Minisita ow'ebyenguudo simumanyi. Fred Byamukama. Fred Byamukama simumanyi. Pulezidenti Museveni amuŋŋambire. Bakole ettaawo wano, nze bwe banaaba tebannaba kukola ttaawo wano nze bajja kufaafaagana nange. Oba si ekyo nze baleete abantu abo bandage we mbanditeeka, nze nja kuliteekawo ne ssente zange bwe banaaba tebasobodde kubimpa. Ku ssente ezizo? Ku ssente ezange ate genda zijjawo. We nagulira Pulezidenti Museveni amafuta agenda anoonya akalulu wano kyekinnema. Gwasabye bino gwani? Nze Haji Kiriggwajjo Nnyonyi Ntono kubayita ababiri wano. Amanya mpitibwa Bwire Moses nga ndi musajja musamya kuviira ddala enamayingo. Wano wetuli luddawa? Wano wetuli kubayita ababiri nga ngenda oluguudo lw'Entebbe oluva e Kampala okudda Entebbe ku kisaawe. Embeera y'obubenje obugwagwa wano ogyogerako ki? Munnange embeera y'obubenje wano eno kumpi buli lunaku tufunawo accident era mbadde nsaba gavumenti etuyambe etuteerewo flyover wano eno kubanga emmotoka zidduka ku supiidi, ebitaala biri wala,
ate nga zigenda otuuka osala ng'akabenje katuuseewo. Olowooza abagoba b'emmotoka si be bavugisa ekimama ettaawo linaaba solution? Ettaawo linajja kubeera solution olw'ensonga emmotoka zigenda yita wansi ate n'ekirala abantu abasala bagenda beera bayita waggulu, so nga awo obubenje tujja kubeera nga tubukendezezzaako katono. So kyensaba gavumenti etuyambe wanene tuteerewo ettaawe abantu babeere nga basala bulungi emmotoka zibeere nga ziyita wansi. Wasabye bino gwani? Nze mpitibwa Bwire Moses, siri Muganda, ndi musajja musanja naye no najja kukola, naye ate okusala waneeno tufuna embeera embi nnyo olw'ensonga abalaba ndowooza mulaba emmotoka zijja ku supiidi ng'okusala ate tukaluubirizibwa nnyo. Yesebo kale tweyanza nnyo tweyanzeege. Maama amannya gwani? Bampita Alisaati. Alisaati. Obeera saidi ki? Mbeera wano kubayita babiri. Tuwulira nti ekitundu kino we tuli musoomoozeddwa nnyo olw'obubenje. Kituufu? Kituufu nnyo. Kivudde ku ki? Kale kivudde engeri okusala ekkubo, kale ebintu bingi nnyo. Naye nze mbadde tusaba etaawo. Tusaba etaawo. Olowooza abagoba b'ebidduka bano abavuga emmotoka si be bavugisa ekimama? Abalala bavugisa ekimama, wali abalala bavuga obulungi. Mwe mulaba nga bwe bateekawo ettaawo wano nga kigenda kumalawo obubenje? So tuyamba. Wasabye bino ye gwani? Yenze Alisaati nga nkola mutuuze. Ndi mutuuze wa kubayita babiri. Mulimu abamenyese, abakutuse emikono, abakutuse ebigulu, abalala bafudde ng'ejuzo wali wakubeera wali omukazi n'omwana. Yasitudde baby. Yasitudde baby ng'agenda akola mu katale we tukolera. Embeera mbi abatula batuyambe batutaase. Kizibu kyamaanyi nnyo kye tulina wano. Accident. Buli lunaku accident abantu ekiro n'emisana. Nawe sooka tunulire emmotoka ezo ziizo. Tewali mmotoka zisibamu. Ulira accident ziriwa tewali zisibamu. Abantu bwe kakutanda n'obanga mugenyi wazze buza tekiyitirira. Kaakati baba ne bonna abo magulu bakutuka. Accident nze nyina abantu nga 10 bemmanyiko nga nti oli ali wali ate nga bakuno kubayita ababiri. Omulala talina kugulu, omulala talina mukono, omulala yawunga dda ali awo kabenje wano wokka. So gw'ogamba gavumenti ndi ekigenda okutaasa embeera kiki? Ekigenda okutaasa gavumenti, ekigenda okutuyamba ffe naddala ab'akatabi. Nze mbenga sikyalina kyemmanja taawo lya wano. Taawo lya wano. Wagambye nti abagoba b'emmotoka si be bavugisa ekimama? Si bagoba ba mmotoka kubanga bano waliwo ne sipiidi ezikkirizibwa okuvugirawo, naye obubenje bwo bungi abantu. Muntu ayinza okuba nga avudde mu kyalo emmotoka n'emukuba. Ayinza kubanga kati kisinziire gwe nga bw'ogaa nti nagimanyiira, naye nange sikyasobola kusala kkubo ate nga kyalina byenkyayagala okuyamba ku Pulezidenti Museveni. Wadde tannaba kumpita njagala mpite mutuukirire. So bw'anakolera ekyettaawo ajja kuba amaze ekyettaawo kyenjagala. Nzisaagala ssente ate bw'anaaba talikoze nga mpa bekikwatako. Nze nja kukwata ssente zange ettaawo ndikolewo kataba gavumenti nebanga enzikiriza. Sente onoozijjawo? Nze nkuba bulooka. Munaavaamu ssente ezizimba ettaawo? Ate ze namuguliramu amafuta si mwe zaava okunoonya akalulu. Nze namugulira amafuta anoonya akalulu. Wasaba bino gwani? Nze Haji Kirigwa jjo nnyonyi ntono mu bulayiza wa NRM mu Katabi. Tweyanza nnyo. No. Wange kubanga kyenva ngamba nti wange maze emyaka 20 wano nga tewalina wa NRM ayita mu Katabi. Naye nze bwe nagira bwenti kakati opposition nomala noddamu NRM. Nze nali wa DP Mawuye yatugamba ng'ebyo. Kati kyemuvudde mutandika okubanga NRM kati efuna obuwanguzi obw'amaanyi ennyo. Naye bannyambe taawo wano. Tweyanza nnyo tweyanzeege Haji. Nange neyanziza nnyo okujja ne mumbuuza ku bizibu ebikwata wano.
abanobusungu agoba budde